nako ddalu nateeka ebintu Mukama bye yaŋŋamba ku social media yange nga sirina gwe nkubidde essimu bye byalaba ku social media ne bagamba ngudde eddalu kati nze yabipostinze nnyinza ogwa eddalu nga mbipostinga nali e London ne bagurunedi abo ne Stick Stewart ne Pepe nani omulala yali e London nange bali banzitidde e London abo kubanga mwoyo yali alina byaŋŋamba ate nga tebikwatagana ne bye baagala baali bankubidde mu nju abo mubuuze gurunedi nonaani Fikfa Maika baali bankubye paka poliisi we yajja n'entwala mu ddwaliro. This year 2020 Peter Sabatima akugera 2020 okay. Uganda is gonna shine, trust me. We have Lake Victoria, we have oil, we have a president, we have Kayanja, we have Bugembe, plus all your pastors. This country 2020 is gonna shine. Jogedde wano buli omu mu bizinensi zo ojja kiraba, buli omu mu factory yo ojja kiraba. Naye ekyange Mukama kye yampadde kya music. Nze ekyange yampadde music ngenda kuba top leader wa music industry eno. Simanyi kyanjagaza. Naye kyonna kyanaŋŋamba okukola nja kikola oba kuyimba na Bebe Kulu oba kuyimba ne Robert Kayanja kyanaŋŋamba kye ngenda okukola ki oba kuva ku NBS oba kusigalako kyanaŋŋamba. Ladies, gentlemen, boys and girls,